Gasimbagana ne bannamawulire Peter Kibazo mu studio ez'Gikwanjulira osuza otya ampuliriza wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo programu esembayo omwaka guno ey'agasimbagana ne bannamawulire ate tulabe bwe tunaatandika oguddako ampuliriza mu mbeera zonna tukwebaza atuuse wano omwaka muguwereekereza Siraje Rwama yatera okugamba nti omwaka omukatuliki nti naye omwaka gw'Abaroma omwaka gw'Abaroma gw'ogulabika gutambudde tutuusaawo naye kalenda ffenna gye tugoberera kati gutambudde omwaka ogujja kuba muzibu kubanga America abatunulira ensi yonna ng'eringa eri wali ewaabwe mungani ffenna gwe tutunuulira nawe kwoli n'aba Saudi Jews bagize naga anti kati tukolera ku Gregorian calendar konze olabye kati bulijjo mwebuzabuza kati muze on board bw'oba otambula omanyi mulimu ebitamataringa nnyo okutuusa nga eri ebikusumbuwa bw'oba otambula abamonitoringa weather bonna baba against calendar yeyo kwe tutambulira ampuliriza simba nate omwaka bwe tutyo nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana Mwanga Kivumbi ali mu kkubo adeta kakasa nti tunaabaawo Aisha Kabanda simanyi Nduddo mulaba lulina limbuuza Katerega DC waabwe tuwaye abe Butambala obalabako nti wange nange Aisha simulaba naye nti Mwanga ayitaayitamu nti ejuzi nadde naye yagamba Dduwa yagamba Mawuledi ne Dduwa byawukana bitya Kanaabi Ndibakuba kusaba ate Mawuledi naawe ogikole ewuwo wekka tusobola okuba ne wano tusobola okuba n'Edduwa nangwe nemba waamu nensaba Edduwa okutalipirawo ffe tuba tukola Mawuledi gabaga mazaalibwa ga Nabbi okusinga gebaga bacelebratinga ono abadde abuuza semberera muzindaalo abadde abuuza difference enjawulo kyembadde nyinyonnyo kati nze kampe similarity byonna bibeeramu mukyeri omanyi Kanaabi ayogedde ennaku zino simanyi siina bukugu naye abasiraamu b'ennaku zino oba baakodowala oba baaba batya naye luli edda nabeeranga ku kyalo nga kuliko abakyotala na abasiraamu baali batonotono naye nga buli lwe bagira bati baga nti eriyo Mawuledi eriyo Dduwa ettaali ne livuga ekyalo kyonna ne kyesomba ne mumanya nti kati ewagundi era nga buli muntu awakaawo tumwamanyi be baali baserebu effectively mu abagabi asimanyi naye era baali aben comparatively bakolanga emikolo ne gibeera migazi ne bayita abantu naye kati mukwano gwange Haji Nondo takyayita bantu ku kyalo takyakuba tenti mu lujja genda okugira otingaga nti waayo abaana baleeta wano ebintu bizibuzibu bagira ate ebyoto ebiri mu busiraamu Haji Nondo neetebeerayo Mawuledi neetebeerayo Dduwa eyita kyalo takuba tenti neetaali ne linoga ebo wabangawo gye bayita Buluda ekyo nakyo nkyerabidde mbadde nki kati Buluda ye yali ki wabaawo ne Mawuledi kati oluusi ne wabaawo neezoyise nti ayinayo Edduwa abayita mwenna naye Edduwa teyatera kuleetanga mwenna naye Buluda ng'esomba buli omu kati Buluda yali ki ku kyalo wange naye byalinga bizibuzibu kyovola nti byalinako musingi era bwe bityo bwe byagenda mukwano gwange omu musajja musiraamu doctor yagamba nti ennaku zino babyonona nobyonona Peter omanyi nti mbeera ku mukolo oli n'ayagala okugandawaza doctor mbo kati ogenda okuwulira ng'agamba doctor naga nti kiki ekyo
kaswida zakunyumiranga nnyo anze kaswida ngazaga zaki nze nga kaswida ninda sawa nga manyiwe tutuula olusaniya lwaffe we lubeera lutuuse kati ebyo bya kaswida oba bakoze batya naye dokituli yaŋŋamba nti yaŋŋana omuyita dokituli yaŋŋamba nti mpita erinnya lyange omalirize ne PhD tompita bino bya ekigambo kye yakozesa sijja kikozesa kuba eriyo abalala be bayita dokituli naye naŋŋamba nti mmwe naye muyambeko dokituli njatula y'abawarabu nga boogera dokita naye yaŋŋamba nti mmwe abasiraamu abavubuka abajja in the mid 80s ate nze nali manyi bya 90s yaŋŋamba in the mid 80s batandika revolution y'abavubuka mbu nejjawo community ate ng'akisimbula eri mu Bafaransa n'aba Eastern Europe nti bazimbanga kye bayitanga commune ono azimanyi Rumshana bwe bava ku commune ne bazimba ekinene nti nga kiwa opportunity abantu okusinkana mu butono mu bunene kati nga ye mweraliikirivu ambuuza mu kibazo mukyasinkana mu bubondo konze tusoma ne sapule nti kati tolaba nti eno bano abaana batujjako abantu mweri musinkana ngera mweraliikirivu nnyo musajja musiraamu muganda w'embalala naye kowa yaayo bwali bayagadde nga bwali Dr. Kimanyi kati mukugu ne mu research byonna ebyabitegeera bulungi ade anoonye kowa y'abasiraamu okwegatta eri kuki atunuulire nnyo esswala ya jama n'emizikiti roolo yaagyo abasiraamu okubeera nga babeerayo ne basaala wamu eyo ndowooza oli muddamu n'omuga atandikira ayinza okuba akuwulira kubanga kati bwali Charles Rumshana abatuwuliriza n'amafuta gaabula jamu nagira nene kuba John bwe yagaye nsigenda kubaawo nenga kansuubire Rumshana waali naye nene ngambe banga lye tumaze nze nga ndishua katumuleke nze nga ndishua twayogera ne munywanyi wange omunaga Rumshana alabika yafunye full tank egenda bugenzi temuzza. That is incorrect. Abatuwuliriza abagalwa muve ku bittima Katonda wamanyi Katonda bakukwatira ekisa Katonda wa kisa musima nnyo tukyayina obulamu naye mukulu kibazo twali tuyingira bano nengamba niwe bakana bibakiina wolabanga ekibi kivumirire bwe tokivumiridde ali mu kibi afa naawe ofa kakati eddwaliro libadde lisigadde mu Gaza abantu abatayina mmere abakubibwa bomo bwana buttibwa ate nalyo ejeri ya Isiraeli lyalyonoonye but tewasobola kubeerawo obuwanguzi nga buva mu kibi siye lyalyonoonye bwonoonye n'abasawo babase ne bagamba n'abalwadde ate bonna batambule baveeyo nga babambaza bwereere anti mmanyi kibazo anaatera gyewo omuzindaalo ozo byanguya munange naye tekijja kuwangula kibi so mukulu kibazo tewasobola kubeerawo obuwanguzi nga buva mu kibi bye nasoma ku Katonda waffe w'ekisa so they must lose this war IDF must lose this war eriyo layini zewa misinga ku Katonda nti buli lwensoma ku Katonda wa muliro Katonda wa bukambwe Katonda azikiriza ekibi abali mu kibi kata aba IDF abamaze bawedde they are finished. Ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire Rumshana tuli naye Rumshana but where you are incorrect Mungu yabugerera safunye full tank muyoka nafunye biri so there you are very incorrect I China yo balance bali wabayisiza waba China na balance bali abala wabayisiza compatibility ya mafuta ikizo cyange bamuulira baganti omusajja twamuwadde mafuta agende Rwenshama kakati ali Kampala kumuzinda bayinza n'okulowooza programu yange twaji recording ekyokubiri walinzirukawo n'enkomawo that's what the problem sivuga Santana nomanyi Rumshana ngenza okwogera naye kati eriyo omukwano gwange avaalwa Paulo bwe yaŋŋamba agenda mu kyalo
kati nga Ninda agenda Pakwaki agenda Nebi agenda Yumbe agenda okungamba nga ngamba wano Ebunyolo wano bayitawo the near Chigundi ng'ovudde Kigumba yaawo kati ne mugamba ne boss gwe mbadde naawe ng'onnyinyonnyola nti gw'oli wa Arua naga nti eri ettaka lyaggwayo naye by the way kibazo are you aware nti okuvuga ku baano okugenda Jinja agenze Mbala bakusooka ng'ayitawo the jam the nature of roads zinengu kyengamba ongudo wano kati kuva no mabira wafu ate wano kuyita gayaza wafu dala Omushana kya confirming okimanyi nti abeeri babakoledde enguudo zitambula mangu bano bambi abagenda Mbale Busoga no one cares mukole mutya mukuyita kumene mugenda so awalinga ni Kanabi ekyalo kye kiri wali muzeyi wa Mukalabanda atuula wali ne mugenda ekibuga ne kikenderamu abantu ye nasigala tugenda kugaziya enguudo awo kumusobola tugaziya oluguudo nga yuno okusenguka tuwuliriza sebo nze ndi wawano nini yagenda ogoba abayindi nga wetuli situlinga bali Omushana naye buli omu Katonda alina gye yamugerera gye yazaalibwa gyava so abatuwuliriza yonna gye muli ekyo actually Kanabi ekyo kyoga nti oliyanga nti mwe muli bazibu temusenguka kyekimu ku bizibu byaffe ebisinga obunene oliyaga nti ensi okukulaakulana mulina okuba nga musenguka eriyo kati Abaganda abandi badde basenga eggulu abasenga Moroto kati olwo ebyalo ne bigaziwa nti naye mmwe ne bagaa nti bakuzaalawa nti mu state ye Arkansas nti egyo eri ekyalo kyammwe jjajjawo teyasengukayo nyoko teyasengukayo ng'omanyi bagenda n'okuziika luyale nti mutya mulina kubeera nga mwasibuka Kansonti ne muvaayo emawokota nti ne mugenda musetoli nga Arua nti naye jjajjawo owokusatu nti yasibira Kikuube nti kati gw'oli Moroto ng'ayogera ku baki kubanga bano bwe tutudde naye wano nze kusinziira ku bembamanyi bantu batambuze balungi nnyo era basengusi nanti mmwe temusenguka ngamba bano Abakiga bafuluki babeera bafuluki nga batuuse nga bavuddeyo ewaabwe era batambulawo bw'ogenda n'otuuka eri n'osetula era kati wano Olw'Omushana mufuluki nano wano twawambawo omufuluki yajja ne mumwaniriza naye wano own capacity naawe gundi y'oluusi leero ensobedde erimu ebitundutundu bingi Abaganda nga batambulanga nabo era ne bagenda ne basenga Ebunyolo bagendayo nga tebatambudde butambuzi ne batuuka you came from Cameroon mu Eastern mu Bugisu je bali influence ya baliyo bayitawo na influence the only thing you took there mangoes awali evident ate tebakyabamanyi Kitagwenda yempulira gye batujerega Abaganda bagendewa ewaaba ne Bukiga ne bagala baagala masaza bali babawakawo nti atwagala kufuga nti ate amasaza muba mutegeeza zino tuzibawadde naye ng'abantu badde batambula naye njagala kulamusa kubatuuliza mangu nnyo n'okubeebaza mukulu Kibazo obadde ogamba nti omwaka gwa bonna n'ensi gwa bonna nga guggwako okubeera nti Radio Simba bakyagitaddemu obwesige sebo naawe okwebaza era okwongera okuvuganya ebirowoozo n'okutambuza puroguramu y'agasimbagane omwaka guno gwonna n'abo abatusanga bannange ne batuweebaza nga bwe mutusabira puroguramu eyongera okubeera nga ekyaweereza so teriiwo kuyimba buyimbi sikyekyo omukulu w'Omushana nga tetuli mu luzungu mubayita baani ba psychophants God is in charge nga ensonga tuziraba nga bwe ziri naye wiiki eno mukulu Kibazo ogimanye mubadde mukeetalo era abamu gwe tobaddemu obeera ku bbali awo n'otunula nga naye gusumuli bulungi luyali
neighbor waba ajaganya nange fe ngatuye mcheri jamu obeera ku bbali n'otunula ekigenda mu maaso tubale tuli awo seba UNRA nga bagizinzeeko finale nga mukulu Katumba Wamala honorable yatuwadde ekiwandiiko nanga nti with effect from 23rd UNRA yaggaddewo era n'abo bonna ababadde bayinayo emirimu abamu bategeezeddwa dda nze we tugenda okumalirako guno omwaka ng'abamu they are jobless ababadde mu UNRA okicommunicatinze bubi ati yagambye nti babagambye basabe abo babadde notified nti babaweereza ddamu ate osaba nga olina omulimu balonzeemu n'okulonda Kanabi is very right. Kanabi basudde ebbali. Kanabi is right. Tosaba nga oyina. Tosaba mulimu oyina omulimu. Osaba n'opima noga nti nkoze ntya. Anti obadde eno ng'oyina kati baggaye nti kakati abamu ku mmwe abategeeza. Naye Katumba muganda wo nti ate nkanyina musaba omulimu. Agambye ki? Ayi Katumba Wamala nani nkusaba omulimu. How? Teyagambye Allen Mumumule yawotuwadde notification ku Twitter handle ye n'atugamba Twitter handle @EDUNRA leero lwekomye kukola ki yaggaddewo ekyo siganye naye ono kanaaba gobugamba nti basabe ale nakaja asaba sinzira kuki asabani asabe Katumba kiri eri kajina okusalawo oba asaba oba awandika that what dear sir I humbly apply then once njagala manyere you was faithful or you was humble mujoga but chesimanyi sebo basaba public service commission mulimu ebifo ono wa public service commission oba wa president yali wa president luli kakati ate lwaki abasaba Katumba kati tuzeyo ministry kati bwaba akugenda mu public service abayina okutandika ku grade 1 osobola okuyitawo obuyisi nga mpozi mune wagwa advertising ate era kisinziira kwa availability kati gwe bosaba mu public service era ojja kusaba byaki retired mukulu kibazo ne KCCA we tugenza okumalirako wiiki nga nayo bafunye president amaze okwapointinga Idi ne deputy nga ndowooza kino ekifo mulundi gwa kusatu nga bakyala okuva ku Namusisi ye yali Musisi then Kisaka kati tuzzeeko Sharifa nga yazenga Idi deputy randabyeko nga mukulu Rusa nadde nsoma amanaga nti tumwaniriza naffe tuliwo okumuyamba ne banne bazze nabo okukola omulimu ogwo naye nga olugitongeddeeko abasatu bakyala naye kati ate wali omukyala omusiraamu asoose okuwoma asoose okubaje the one thing eje mutero kuchogera ba mawulire the first Muslim woman kyala abasiraamu babaddewo minister wa Kampala musiraamu ekyo kyewunyisa meya wa Kampala anto wa Kampala tosobola kumumanya do you know why because kwago tayombesa mukyalo oyo njawulo ki speaker musiraamu kati obuzibu we are talking about it luddawa naye ekyo kyewunyisa kyewunyisa nkimanyi buli omushana kimwewunyisiza sewunyiza of course muganange Latifu gwe nalabye yabadde akikubyemu omuliro nti mwebale kutulondera omusiraamu okubeera Idi reaction naye tebannungi nnyo gyali why kulwaki kati but does it matter ono omukyala abadde mu public service ng'akola era ndowooza yaze ku meriti ye nalabyeko omukulu akulira balooya nga nti naye tali fit kubeera Idi wa Kampala olw'ensonga zeziyabadde awa nti omu ku baavuluga olw'ensonga za Stella Nyanzi mukulu kibazo Northern Bypass era mukulu Katumba atugambye era abagikozesa ndowooza kino mu kigenderere nti flyover ezo zonna bagenda kuzikolako wajja kuba intersections bagambye bagenda kuba nga bazirepairinga n'olwekyo buli akozesa oluguudo olunanga bw'oba osobola okuyita awalala noonya woyita balinako emyezi 6 nga basala tamaka bazzaako omupya bagenda kujjako koolasi yaliko so can it be reported the other way around
bagenda kukola kufula ate zibadde zikola so zabadde ki zigenda zigwamu ebinye maintenance work zafunye kaluma because we have to look at the quality of no Peter awaliwo scandal etamanyibwa Northern Bypass and Express zengude zisinga ebbeeyi mu Africa twaga tuddeyo mu ndagaano contractors bamuwa life span kyey'oluguudo because crisis gye tuyina tenguudo ezo z'amabanja naye nga loan tenaggwayo tenatuuka wakati kuba ziba ne grace period ya 10 years loan wegwereddeyo nga tuddabiriza kati bagamba nti mu grace period 10 years kati ekikulu bazirese wange mu paaka nja kuba nabo tujja kuwaya because si mukulu kibazo ekireetera okugala ebypass that road with its traffic heavy traffic nga weri nogala lane yonna they can't be minor repairs and you are talking about oluguudo which is literally done so what went wrong so bakola shodde waka biki byakutusenge byakaluma byakutuse ekira oluguudo olwo lwe bagala for 6 months kati lwe lutambuza president literally it's a presidential road faba lubeerako tekwa okubaza nosaba nogira tasubiri ya Allah yambe tomanyi kwogera n'abavubuka nga akyana abakati olina okunoonya engeri gy'oyogera n'abavubuka bamugambe ate tunabakkirira ng'oyitewo mbadde nzija omusajja wange wa boda banga nti tugende naye tusaba nnyo tusange ng'omukulu tagenda akyali lwakitula naye nenzijukira nti yabaddekewaabano ng'agenze mu banyakigezi naye nga wayi oluusi atambula n'akomawo era bwe tumaze okusala we basibira sajja nagani kati tebenkera netuteekayo kakati ekyo kimu two for security reasons oluguudo olwo lwaliko business buli amanyi flowers ebimuli okuva gye luva ne gye lugenda ng'abantu abanaku kwe banoonyeza kamuwogo mu kutunda ebimuli bonna for security reasons bino bebekwasa ebyokuteekako ebipande olwokuba president ayitako babeerako okuva gye lukoma ne Rubigi ne bamulongooza okuva gye lukoma ne gye luteeka kati twagala okumanya kiki exactly is going on that road nenga biggest problem ye contract period contract term y'oluguudo olwo kati tetumanyi oba yawoka mugundi kati ate muwanga atandise otuteekamu endowooza nandi waliwo bye bateekamu omukulu abe nga ayitawo bulungi awo simanyi naye judiciary nayo sebo yakoze reshuffle anti mugundi alingiza bingi kati atandika okuleetera musaba mutyamu totuteeka mu kukemebwa ati muwanga tujja sasa kiki ekiggisaawo koolaasi oli bateekewo n'omulala sebo reshuffle z'abalamuzi abawerera ddala 83 nazo zawaddewo waddewo story nsinga kukwata nakufa embeera zaffe nga baga nti ekibiina ky'ebyobulamu ekyensi yonna World Health Organization mu report kizaako kyezikoze ziwerera ddala 3 nga bagamba nti eddagala lino litukozesa okufuuyira ebirime lirina obuzibu bunene nnyo eri ebirime enfuna y'abantu naffe ffennyini naye nga mulimu ku ddagala ly'endabye nenasomyeko mu mawulire adde boogera ku mankoze bwono ndaba tumukozesa nnyo nyaanya biki okufuuyira ebintu ebyo nve ku nyaanya bagambye nti ddagala lya bulabe bagambye nti risk simanyi balina engeri gye bakitaminga nga bogamba gwewa security obimanyi stand by class 1 kati ne wano bagambye nti lina eddagala naye liri mu class 1 the threat level bwe lirina eryebirime bibeera mukala marede biki ebyo byennyini mukulu kibazeera mukono Kampala mukono leerwe nayo president yagiguddewo ndabyeko ne NFA nga naye gamba nti bane mwenna mwe babagamba bafuna ebyapa
mu ttaka ly'ebibira Central Forest Reserves nga Uganda Land Commission yeetuminkiriza n'ekuwa ekyapa ebyapa ebyo bifu. Uganda Land Commission teyinaki teyina buyinza NFA teriyo naye erese ng'era alise kati tukolagana na ministry naye tenaba kuggalawo abagigaddewo. The law came into force. yasayininze president NFA yagisayininze kakati abo tebakyalina kye batugamba. yasayininze UCDA yasayininze UCDA yali esigadde kati aba UCDA be yali abanja bawonye ebbanja oba omusika asigala akubanja assets ne liabilities abadde transferred. Kati NFA tekyaliwo naye onago obadde obanja oba walyememu amaanyi ng'oli abaddewo. No, biri safe. Ebyo byo biri safe. Ezababanja at least bo tebayinza kweraliikirira nti zagenze. Ne NFA as an organization as of now tekyaliwo. kyesimbyeko nnyo yakulinyako kusegere. There is a ministry. Narwana ne NFA. Ono yalina nema. No, narwana ne NFA sinema. Eriye Butambala. Narwana ne NFA throughout. Egamba amazina era nali nayagala dda bagitwale nga twagitwala mudda mu kooti. Era ebyo byogamba ebyo waliwo omusajja omu ewaffe ono kiwa Ambias Chimba alina square miles 7 mu Central Reserve Forest yatemawo ebibira ng'aleeta excavator nga abajasi ba NFA be bamu supervisinga najjawo endulye ogimanye n'azisuula eri n'asimba kalitunsi eganajjawo natural trees ne tuseekawo kalitunsi. The artillerysts, those men were bad. Eriye yaŋŋamba banzise eriye yanyumiza ng'olya anti business mwendi ekola nnyo nti tupangisa bamuwanga abo tractor ba romshana nti naye period eno tubadde tukola nti budongo nti ekikwaju tukitadde ku ttaka kyonna koze leka naawe twagaana twakuba embugo mu kyoto ne tugamba nti budongo tugamba nti golaba lububi luli eno bwe ruti nti ebbanga lino ne lino nti buli eyayina tractor mu Kampala zaali budongo nga zisenda kibira kati nga nebuuza naye mu ggwanga eryettima okutuuka awo tubiirewo tutya. And there is a report at a certain percentage nga Bunyoro will become a desert. More especially ate inayo n'ekizibu ky'amafuta gana amafuta nankani no national forest cover ya reducing it to 14%. Natural forest cover from kubyetwaina we are now from 100% to 14%. National forest cover tuze tukira ddala naye goli ku budongo yekka ate nga NFA bagendo gitekawo ng'ekitongole nga tuli ku 60%. Ono each watch ne tugenda ku 14%. It performed well because that was the objective. The objective yali yakubawa ettaka ly'ebibira ebyo. That's how it had been designed. Yayisiza yaguze na page number n'etegeeza abo bonna abalinamu ebyapa nti ebyo bye Uganda Land Commission bye yabawa bifu ebyo yabadde tannafa dete yabaddeko yabadde enfu mbadde nkyatunula mpuliziki yagambye nga maliriza ab'ebulambuli buli omu agenda kufuna yiika 2 ez'ettaka abaakosebwa naye tetunakumanya bagenda zifunawa kivunule bulungi ababadde bulambuli omu agenda kufuna ebisaawa by'omupiira 2 naye homestead egenda kufuna ebisaawa by'omupiira 2 but nawulira nga agamba nti abawadde million 10 I think 20 million shillings. No, that's the land. Sugama please kubayamba sesetuka yabo wako 10 kyobo nnyonnyola gamba nti nze lw'omushana bwe mba nali bulambuli ne Kanabi ne Muwanga ne Kibazo buli omu yika 2 where
where have they procured kati bibuzo kubanga ne yayogedde naye teyatugambye wa ne yes anti bulimba because chenche chenamwewulira ng'agamba 20 million awo ogenda okugula ettaka and down payment previously baba wa ettaka Kiryandongo areas mu Kiryandongo ne baba wettaka ne babazimbirako n'obuyumba waliwo ne side naye banga nti ffe ng'abantu ekisooka tuli bakuusa olwatuusanga lw'omushana Ekiryandongo nga lw'omushana anoonya omuguzi with what size of land I don't know what area they had naye nga olumuwa nga lw'omushana anoonya agula ng'ataddayo ku footholds za mountain akanti nze wano wenava ebyo byebizibu anti kati bye muyina nga mutukola decisions ezimu obutatunuulira oli ajja n'atuna kiri kyogambye nvaawa kakati omujje gyalowooza nti yewakiringa nga bonoositula wano muwanga n'omugaa nti tukuwadde Karamoja square miles 10 but that's if you give them Karamoja 10 square kilometers whatever it is that would be better mukulu kibazo gye tuva nti abantu bafa because of landslides so bobo in a program egenda okubajja mu kufa over resettling it has to be comprehensive you get yes they should copy a page Obote in the whole of Singo large party ya Singo of course yaimu ebivu kati government yasooka kukola program ebivu mu area eyo tese flies nizivaayo Obote kubanga ewaffe olwokwa tulina ka area katono akabaswaba kebatuwa abantu baffe bavaayo bangi nnyo ne bagenda Kasanda ne bagenda emubende eyo Obote n'ateekawo program yali very attractive aga nti abagala okugenda Singo mujje mugende takanga lili viable baku about 10 acres of land ezo bwerere people volunteered to go because it was a better deal question is land mass ya Uganda land mass techeyongera but population yeno tukozesa akasatu mu 5 ku buli 10 that means 65% we land yaffe eri unoccupied erimu ebibira yes and gambi nebo ndono jacket but we remain with the net about 40 ngateli occupied at all uvuga all these areas tezili occupied question eriwo nti bano police ekijoyina egende ku attracting omuntu ave ebududa and you use two methods. It's not about attracting. Already one push factor. The push factor is the landslide. Yes. But I mean, you're shifting Abachiga from Chigezi. Nabalete Bunyoro. It was well planned. Jobara Jebali. Bugangali Nebwambara, those two sub-counties, they were surprised. Abantu Bave, Rika, Nunga areas in Nebajeyo. Now they have settled Barigenda almost 80 years. We have a community of Banyabutumbi which is now in the national park. The most important is ekikulu si nyumba gy'omuwadde omuntu bw'omuwetaka wagenda okulima they will build bazimba batandika n'obusisira ne bakola ki ne bazimba but you can't say nti 1 acre nti ye life egenda kuba life ya homestead omuntu n'atadduka otya Peter mbulira omuntu asubsisting on 1 acre nga ina farm nga ina family sebo 1 acre modo tuwa 1 billion ya nese nga ali wa 1 billion ya bambuli omani 1 acre modo omani 1 acre modo 1 acre modo ekola 1 billion ya ya munabya bufuzi 4 acre nze even the 4 acre president yada tuwalingeyo nga amaka gatuwalinga gabannabya bufuzi abaina oxygen wa government so sibali aba nekolera billion 10 either ya munabya bufuzi oba top government official kamaliriza nebatono gye yagenzeko nade ntunulira bino byo bitukwatako new vision yatugaa nti strategy yayo
yako boostinga profitability mu myaka 5 ejijja mu maaso. Nsigala nga nebuuza journalism aliwa naye ne mubalooya ndabye president naye weekend waga nti njamuzisekana mu boycotting temugenda mu kooti ye nayo issue ebaddewo buli lwe muwulira nga munywanyi wa Kanaabi Bishop Kazimba Bishop Archbishop Dr. Samuel Kazimba Edward Kazimba Mugalu ngendi bana ebintu bya DNA ebyo bye mwetwala mubiveeko njagala ngere kuna akalala mukuma amaka njagala ngere kuna akalala muleme okukikinga amasimu n'amasimu temugendayo yali ku DNA oyagala ayongereko n'amasimu naye okukiaga amenyo abakyala muve ku masimu g'abasajja mubeere ngani nga Yosefu teyabuuza yagiriza bukkiriza nammwe mubeere basajja baki. What society does they speak to? Mwanga kimuwe kakikomaawo yo omuntu wa Katonda awo yabadde ali ku Bayibuli va ku Bishop ku Bayibuli yagaye mukuume emyoyo omanyi Bayibuli Mawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studio ezigikwanjulira Haruna Kanaabi Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi John Kakanda ali Butambala waba Mwange kwa yagenzewa yagondi koza ani muulwa uluguma ali kumpombo walwe yangamba Mwanga tebabalaba Butambala Mwanga bamulaba na Aisha tebamulaba ne bangamba kubira Mwanga endulu agamba Aisha actually kankozese bigambo bibangamba musajja waffe Mwanga ayina ettima ye buli wamu abeerawo tanto komaawo no let me use it musajja waffe Mwanga kubanga ayogera agamba waffe agamba nti musajja waffe Mwanga ayina ettima ye buli kamu abeerawo buli wamu ayitawo nti ne munne amuleka n'atabeerawo kati akazito ne bakateeka kwoli ye kati mu ngeri y'okubalata naga nti bwe muba temubeewo waakiri mwembi temubeerawo oguddako ne mugubeerako naye gwe osobola otya okubeera nga gw'oli bize ate gw'ofuna obudde obubeera buli wamu nga munno talabika oli alina obuvunaanyizibwa obulala omanyi Peter sagala kola analysis Peter omanyi ate njikoze waali explanation eno nagikola ku both Mariam ngali mu parliament even Lydia ngabantu babasaako because nakasavinga nabe MP abakyala aba babiri ono wakusatu they people forget nti abakyala abo balonda ku bwemupi bakyala newaka bakyala b'abantu bamanaama b'abaana basenga tebalina free ride nzeeka nsobola okera ku makya nenvaawo nenga mpadde order nti kati kanzu yange ya Sunday mugigolole mukigolole bano abaana genda okyaleyo nga order ogiwane maybe whatever nze ndi musajja muganda gwempa order mumanyi mu maka wange wakati waliwo oluzungu gani ayoze emotoka nze sebe wange ndi musayewe yawa order the execution isiye oba buli omu amanyi nti yawadde order nzengwa wano so I can afford okutuuka eka ku ssaawa 6 ogw'ekiro nenvaawo ku 2 nga tebakubuuzizza wajova nga tebambuuza waje nva ekyokubiri nga buli kimu nasanze bakinkoledde okolewo essomero ekyokusatu ability flexibility gyenyina n'obusobozi Aisha tagina with due respect mbadde mu parliament ebbanga eriweze n'olwekyo ninawo obusobozi obusinga ku Aisha ng'omuntu kiri kya butonde n'olwekyo nsobola okubeera
in so many places I can afford. Ekyo kirala. Ekyokuna nakyo si kituufu. Aisha Butambala akola ki? Abeerayo actually oluusi n'okunsinga. Kubanga nze oluusi mbeera bize nnyo nenze neewo olw'omukaaga nga ndi mu Uganda n'olw'Essande nteekwa okubeera e Butambala kasitamba mulamu. No, naye saaba abeerayo and she's doing well. Atukoledde bulungi emirimu gye era ndowooza nti ajja kuba bulungi inshallah. N'olwekyo sina mu mutima mubi gonna gwe bagamba okubeerayo rolo ye gye baamuwa eri mu parliament ng'ejjeko kuba mu parliament sirowooza nti yo tagikoze kubanga nze siriwe Butambala. Nze omusajja eyaŋŋamba yandaba ne Muwanga nga tuyimiridde ne tukwata enkumbi ne tugenda tuziika. Bwe tuva okuziika bwe twawukana ne Muwanga omusajja n'ankwata ku mukono nansika nanziza wabbali naŋŋamba naye kati pitegantike mu Africa ba Ghana Institute for Parliamentary Study ya commissioning and research mbadde ngisomesa nnyo ddala mu orientation y'aba-MP yakola research eri standard eyagamba nti MP kuba MP mu Africa bakujajingira batya. Now Peter, nawe kameka kugambe omubaka bwakola 100% traditional functions in parliament kusikoa kadi y'abalonzi abakolera 20% to 25 babalonzi basubira mu mubaka tebagala John Kawanga zino traditional role of a member of parliament because of many juzi through Conrad Adenua tuhade tutunulira ababaka ababadde defeated naye ngate babadde balungi badde batokota oluzungu mutani wange yakozesa ekigambo okutokota tinga batokota oluzungu mu parliament babeni wacha John Kawanga tamu gye bamuwangula ye yali best performing MP okumala emyaka 3 mu parliament eno nga bw'omwaseesingire Kampala emyaka 3 egy'omuddiringana yasinze okutokota oluzungu parliament za Africa across Africa kakati nga kati bino betwogera mu parliament byolaba oluzungu simanya ndi chamani wa paka simanya tunulira enguudo eri ku balonzi you are working for 25%. Question 75% eri kubiki kuziika kuzika incidentally sikuzika 50% y'abalonzi be balonzi okupasivinga nti ebizibu byabwe bayina everyday obikiikirira obo sinawe nkiza mu luzungu lulungi okulaba nti you symbolize ofaanana nabo ku bizibu byabwe. For example area erimu ebizibu by'ebuduuda not necessarily kuziika erimu ebizibu by'ebuduuda batugoba kuleerwe obutale babutugoba batujja ku ttaka batukola biki voters must bayina peculiar problems mu areas ezo zi contributing a 50%. Another 25 esigaddewo is your ability okukola ebintu ebitono okuziika okubeera nabo mu bintu ebirala n'ebyo n'olwekyo okufuna 75% n'olwekyo bamemba ba parliament bonna kyova bafenafena tuteekayo ebigalagala ne tugula ambulance tulinayo ekyuma ekimotoka ky'amazzi tulinayo biki tuli ku 25 olindi kwerya ebyo tebiri mu 25 and 25 yasigadde mu parliament 75 kuliko okulabika ng'ebizibu by'abantu okubeera empathetic ku bizibu by'abantu naye kuliko 25 ega nti interventions kati mmwe mu concentrating ku intervention kati ku 20 kwaha noweza 50 kati omwana n'afumbira n'atalabikayo n'enfiirwa n'esirabikayo n'otalabikayo ebyo bina 25 the biggest 50% mu Buganda ekikola is your capacity kulimba no incidentally no
But don't underrate Baganda. No, that is insulting, by the way. Charles, that is wrong. No, it's not only wrong. It is insulting. They imagine mu Buganda temuli mu interest zamu. Mu Buganda, by the way, muli mu interest zamu. Nizo kubulira. Ono kamubulira yo. I've just done a research. No, I've just done a research. I've just done a research. President Yoweri Museveni up to now. Tachimanyi nyenda kuwayo kanabi. Oh no, 75 Museveni you are losing badly in what he considered a safe area called the cattle corridor in Buganda. You are losing badly. Rakai, Gomba, wa. Yedi yalowozanga. Ntiyo wa guarantee ainayo social attachment si nejala. Why did you lose? Recently ndiyo. Ngandi chairman wa Buganda Caucus. Busanga abantu abali displaced on land. A very big land grabbing by government bureaucrats ziri mu bitundu ebyo. And there is a rebellion. Ndebana abatwalira parish model. Ndebana atwalira baki. Oyajiita parish model. Ngabasajja benkeera bebasengula abantu ku mataka. She's going to lose again. Nti mwami Museveni muwango oyinza omuwangula endi bulungi. Endi bulungi tutengenda muwangula. By the way, ndi bulungi wagenda oluli. Ndi bulungi is an example. Benali ngenda waliyo. Nateekayo kakande n'abalala. Singa sagala bululu bwendifunayo. Nenga njaga kumanya nti bwefunyeyo bwe bwaddala kwanga mani nja kuwa bajja kumpangula ya 100% obubiri mbufune. I've progressed to nearly 50%. Do you know why? Mwanga. Areas ezo zina land issues. Simple. Nedagala ndikuwa n'ekikolo. Kasanda. Waliwo egombolola awe eri side eyo onani omuyindi gyayina ettaka n'ebiddako Abid Alam. Ezo zonna zaali stronghold zani. Era yewavo nani omusajja kati Kaweri mwe mulooza mwanyize eziba zironda amajani. Iyo kati omusajja alina siko ya miles emwanyi nya oba ende naye Kasanda ono. Yes. So Peter tebakulimbanga. For example, mu Buganda biggest problem irimu nange it scares me. Youth unemployment. It's a big issue. Simanyi ekyali mu Buganda urban youth unemployment. Urban youth unemployment. Urban kijeko kitiza cross. Yes. Kubanga bogamba urban banga nti abali mu bibuga. Yes. Egenda ne wansi. Genda wansi bana yo jabbasangayo. Abavubuka bwe batukula ne batuuka emyaka egikola. Aggregatinga badda mu bibuga nga banoonya mirimu eri gye babadde kubanga nayo tewali iki kati nze ndi mutambuze w'omu bitundu byakyoli nayo koma mu bibuga kitgum anti era nkugamba urban youth unemployment kati nze nno njagala nkugira kyoli mu byalo bonna bavaayo eri ne bajja mu kibuga nga banoonya mirimu and they become violent when they are frustrated. Kati bafuka violent, bafuka angry kubanga bali frustrated. Kati obuzibu obuliwo gwe noba confrontinga na militarism. Yes. Polisi kuba gas. Tulina solution. Charles Anko yatuwa parish development model to solve youth unemployment. It can't. So Peter, dayosome concept ya parish model ya kuleta abantu bana abatali muki mu money economy. Ayagala milioni sibavubuka. Two, interventions zebatadde mu byalo ne bazikola mu mistakes ne bazibesinga ku cadaship y'NRM exclusively the ordinary citizens bali tebalimu. It's a club. So at the end of the day, Chelsea Rwamushana, why should you be an MP because of mistakes of others? No, you know kuba MP or idea joina. What is the idea? Please oli yakola kiyakoze kino yabye ettaka yagize therefore nfuka mu MP
oyina okuba MP because oyina idea ogitunze eri population egibuze what they call alternatives. And when you have got democracy oyina free media netwala ideas ezo kakati population imkono gujeo. The controlling word is if. And yes, but the population neewuliriza ideas ezize kumeza ezize kulusania neronda ma idea nejiwaka lolo but bosanga nga population echalonda ngerondera mu buchayi erondera mu olianyaze because I will tell you joba doyogera ko area mkwano wange tumukundi bonyane tuddayo tuwangula we will win that's what the problem tujja kuda mtu bawangule nga utwa bawangula luli oyagala percent ki mukato koledo formula easy ate bino kati byangu tuwandisa penso ne rubber ne bisanguka so that's what the problem really nahi madanya gara kuza kumshana katana dayo kubiri byo kusaga gwe wali wesimba mvudde kakusaga mvudde kakusaga anti we ogambye musobola bawangula tuwandisa penso ebyo mubikola nga population eriyo ntono ku bululu obuvuddeyo sibe kibadde kala bituuka ku nsonga naye njagala kubuuza ono yebwe yali yesimbawo mu CA yayina idea kyoba naye yali acapitalizingira ku failure. nze njagala mubuuze genda obuuze najja ne draft constitution nga abamaanyi abaaliwo baali bazimba makanisa masomero please masomero nembaga no bannange bye tugenda okuteesaako it is biri mu katabo kano draft constitution abantu but of course nga nabo tebeesiga nga munoonyeyo omuntu wano asome tubiyitemu banonyeyo first meeting banonyeyo head teacher nasoma mulala navuna gamba katabaline baleta campaign ekyo kitabalimba ebyo byalomshane kitabo kiki kijingirire and I suffered with that ngene byalo bagana kungoba na mayinja kulwacho tulima ne kitabo kiwandikidde fortunately waliwo candidates meetings and fena ne tubera ku mezemu nga fena tuyina ekitabo kyekimu agamba kyemwanga amante ekitabo kyekifu ate kyemulese ekitege ne kamanda kanabo bali ki nze mpuliriza ndi wano sina mtawana ngomwaka agenda gutandika very digitally I don't know what nayogedde kuko muwanga okay so the idea then was that the constitution the constituent assembly was about the constitution that was the idea Ucharaba, it was not about mistakes only. Ekizibu Uganda kyeyina is that kakati ofuuka political leader, president or but kuanga ezimbidwa kwoli and it's dangerous. But Peter, but then I knew that line. It is hunger, part of a leader, even by defining a problem. Ngatunafuna na solution. The ability to see diagnosis one way chizibu. Okay, chizibu chetuyina no articulating abulungi the problem nemurisa twaganti a problem abatandika defining any proposal ngata nasoma bi Uganda wansi bi wa findings asoka kugenda problem definition so a leader must as of necessity okusoka ku defining a problem eyorekedde society and clear bomalo ku region deko yeddako kakati zenjo okugazaawo omwaka emu eri and mumboze eno over the restful season nja kugamba nagamba wano nti newa break ku gasimbagane and emu kuzo yali ligone ku lutindo nensalawo okuwuliriza nensalawo okutambula mvuze emmotoka nenetolola Uganda nempuliriza nenyumya n'abantu. One of the very interesting discussions is access to finance eri abakola and nja kutandikira wa mukulu muwanga basajja bangamba nti mu Uganda tulimbagana nti tugenda kukola omusajja sente eziriwo bazigula
kuzigula. That was an interesting word. Oyo musajja Munyoro yanga nti tuzigula ku 29-30% per annum. Olina nsuubira nti ngenda ziteeka mu business nzi investing zizaala amagoba. Ne breaking it down businesses ezireeta capital mu Uganda. Redundant capital. Ekyo nali sikimanyi era Honorable Mwanga ajja kunnyamba nnyo. Manga nti banks zisitula capital ne investment firms ezitali bank alternate lending firms ne zisitula capital ne zimuleeta nti olw'okuba nti Uganda y'emu ku nsi ezisinga okugaba amagoba ku ssente eziri redundant. Nti bwe ndeeta ssente zange nenziwola Bank of Uganda oba government nezikola amagoba nenzireeta nenziteyuzaawo. Naye bannansi nti kati gwe Kanaabi bw'oba ojja ne company Kanaabi Limited ng'ogijja kata ogireeta Uganda oyina waivers z'ofuna. Ne waivers ezo bw'omala ozifuna teri yakugoberera kulaba Kanaabi ssente zagenda mu economy. Oba Kanaabi yaleeta ssente n'afuna waiver n'azituuza ku account n'aziwola Bank of Uganda weetuukira period n'azisitula n'azikola ki n'aziza okwabwe n'atwabulira. Era oliyaŋŋa nti something side like okufa kwa company kuli tuwandiisa nnyingi nnyo eziggalawo nnyingi nnyo teziggalawo kuba ziremereddwa ziggalawo kubanga zajja nga tezijja kukola. Then bannansi ne tubawolera ku ssente za waggulu nnyo ng'alaajana nti tetuyinaayo system yali agamba Uganda Investment Authority egamba nti Kanaabi ono atandika okukola tumugulirewo window 2 asooka asituka emyaka 5 agenda akole. Nampa financial and promotions wago grow nali mpulira mpya nanga nti eyo bagikolera bakyala nga yakuyambako bakyala beewole ssente eringa PDM basobole okukola. Okay. Basobole okukola nangamba naye very interesting nti zingira problem eyo nja kunyumiza. Oli naawunzika naga nti kati mu grow Romshana bw'abeera ne mukyala we amukwata n'amuyingiza grow. Omukyala n'ajjayo ssente mu grow Romshana n'azitwala e China n'asuubula ebigatto yakozesa bigatto naga nti nayo neete achievinga purpose. Naga nti tuyina agricultural loan zaali ziyina okubeera wano nga ziyina kubeera at a certain level nti naye rate of return required against the agricultural loan eyagenze n'akwata ssente n'ozitwala ettaka n'osuubula kaki n'omuleeta wano akukira. Ngaga nti how do you empower an economy that has no model for access to finance eri abakakaalukanyi baayo nti n'olwekyo n'ovuganya n'abantu abanene abatayina n'ebirala. Of course ebirala bye baŋŋambye mu kwetooloola okwo baŋŋamba supermarkets ne baŋŋamba nti genda okebere supermarkets meka kuzeeziwa omusolo era z'abaani nina ne lisiti oli terika temugjeeka nina lisiti oli yampa supermarkets naŋŋamba eno ya Meja gundi eno ya Kano gundi eno ya gundi eno ya gundi zonna teziwa musolo nti ennene zigwa entono zisibuka kati ngaga nti for as long as an economy does not have access to financing, you are dead. Ekyokubiri kiri ku nguudo. Mwango no yasinga okubeera in a vantage position. Bangambye nti roads across economies banzizaayo mu katabu twakasoma Kanaabi ono yakasoma nange simanyi oba Romshana yakasoma the economic hitman. Nanga nti enguudo ze zimu ku projects ezisinga okukozesebwa mu nsi yonna okubba ssente. Era nambalira there is a very interesting phenomenon mu Uganda. Tuyina enguudo nga UNRA teyazibala nga teyaziteekako ssente naye nga kibazo an investor yajja n'agenda ewa president n'amugamba mukulu president Sembabule
Gundi Road nti nze mbadde njaddu bakolera bakolera ku ssente bwe ziti nendugusa bwe nti nendugusa omukulu n'alutunulamu naawe ekiwandiiko n'agamba lukole bazimpadde nga list y'enguudo eziwerera ddala omukulu awabuwi oli ajja ne proposal n'amuwa ne the cost of those roads Mwanga abadde agamba no expressway nti asinga okubeera expensive they are shoulder to shoulder ne bagenda okumbuulira abazikola. One of them is an interesting gentleman. He's been in the politics of Africa and arms trade for the last 40-50 years. Yali atradingako ne mutabani wa Thatcher bamuyitanga ani mutabani wa Thatcher yali atradinga ne merchant of death. Omwami oyo yabeerako ne mukwano gwa kuteesa nnyo wano where did this get right? naye ye atradinga mu nguudo takyatradinga mu mundu era providinga yatuwaayo lumwe Kongo n'agamba luno nsobola oddu bakolera okuva wano okutuuka wano okukola bwe tuti eriyo ne ze twatradinga kati ng'oli agamba nti we are bleeding what would have been our money into those projects that are deliberately known globally nti they are rip-offs to economies. Access to finance atenga ze muina zi bleeding out. Mwanga Kivumbi. Peter, no yo gwayogedde naye. Somu. Anti ngamba nabo gwayogedde nabo. Bali mu makati ga society yaffe. Batunulira how to parasite. Batunulira engeri baseoba kufuuka enkwa kunte ya Uganda. Nene nti mugogge the people you talked to sibe balinze benchikirira siba akawunya ntuyo nagenda njakwe live example no njagamba ngenda kugamba nagenda mu town y'Ebulo and I will be direct Peter nga waliyo kibayita gumubiri checho gumuki biri abakazi bano bosanga kuko wejiri mbuli katawuni ka Uganda abakazi bosanga ku nguudo nga bakola bayina omugagga emanju akuwa omutwalo gumu buli lunaku buli mutwalo gwakuwa omudiza mu 12 oyina okuzza omutwalo gumu mu 12 kati nzanyi nkubulira nti oyo gwayogedde naye just hold there ninayo omulala gwe sijja kwogera yagenda mu kibiina. Now when Mwanga says it makes sense, yagenda mu kibiina ky'abanne kyakukuŋŋaanya sente za mabugo bazita batakatwezike something like that. Naga nti mwina wano obukadde 67 nke zituula wano omwaka mulamba nti temumanyi kyakukozesa sente. Nina abakyala mu Kisenyi mbawola sente buli olunaku oba wiiki ne bazaamu amagoba and truthfully I never understood it. Kati nkitegeeredde wano kati balina kyebayita mu buli katawuni ntekemanyi mulimu Manerenda ate bonna bava mu mukwano gwange oyo wa kitiibwa bava mu katundu kamu bamanerenda batadde mu office baguyita gumubiri kati so they charge 20% per day. Yes, ku buli mutwalo that is 20% a day. Yes. And you have the list? I have. At one time I went to Bulo. No, I went to Bulo and about intervention. I went to, and the problem with the Benabera director, I'm a Maninga politician, you have to be very careful. Nagenda, I had gone to meet abakazi abakola mu katale k'omubuulo. Mbulaba bwetoloola abana babeera ku biroole si bakazi bokka ab'omubuulo nga baabawola miliyoni 3 n'ekitundu okusobola okufuna emigugu egyo gye batambuza ne bambulira ssente ze baali baddiza omugagga ne ngamba wait a minute kino kibeerawo kitya ngenda anti ku boda anti nti gwayogedde naye oyo be bana baspiring okunywa ku nkwa ya gavumenti okufuuka enkwa ku gavumenti. Those people you talked to nze ngenda kutwala ku mutu omanye magnitude of the problem. Kati omukazi asasula gumu 2 ku buli mutwalo nagenda okumubala ng'omwaka asasula emitwalo
because it is every day. Kati gwe dira gumu 2 times 365 enkumi 2 otekeme bisatu mtwalo nga 8 jasasula buli mwaka mitwalo 8 jasasula buli mwaka. Peter oyo yetaaga ebulo bena basanga nemba buuza nti naye kati olunaku abawola mmeka nga abawola milioni nga 3 nemba wa milioni ezo 5 as a fund non-refundable kinebe kasagala kumanya mbawadde milioni ezo muve ku ssente ezagumu 2 nengenda kuba katale nga bali babawola milioni 3 n'ekitundu nabo nemba wa milioni 5 donation negamba muve kubawola kati abaana bana ababoda bola obamanyi bonna bavuga za looni abasinga bola bakuboda bavuga zaki za looni ogenda n'ogigula omusajja n'agamba buli mwezi ekibalo bakindeetere waka ezo zaayo ngenda kugendera ku taxi abavuga taxi nazo za looni abavuga bitipa pita byolaba ebingi byonna bino byolaba mu matawuni gano byonna waliwo omuyindi wali anti faba beziremerera lwaki bino tubimanya nti mukwano gwa janaga nti omanyi bantwala omuyindi sente zinemye tipa yange agizaayo ntaasa. It is difficult job. Kakati nokwata sente n'omuga kale kankutaaseeyo zino genda weetaase. Kati abo kyovola ba PDM etwala akakadde kamu ku buli muntu. Akakadde ako ne kagenda bantu mu parish namba ku bantu 10 omwaka oyambako abantu 10 abali well connected. It's simply just jireka otekola. Kati njagala ombulire nti access to finance oyo nagwa oyogedde ku grow eyo nabadde sigimanyi kati nati grow project ngabo okiwulira nti it is grow bagireeta si kuyamba mukazi ono ali eri omunkuseere banoonya abakazi abakozeemu nga employing more than 10 people uli a formula with a working capital of 10 million baba wa up to 200 million boba usobodde sente ezo ekisooka problem esooka bazisa mu traditional banks bezituukamu abasooka zifunako access because they are the cheapest sente ezibaamu be bananyini abakola mu mabanka ago ne bazitradingamu ekimu narwana ne grow project njaga ogitege is a grant eya World Bank ya $1 million ebikumi ebyo $217 million nekati grow project obuzibu bwa project za Uganda narwana nayo nga auditinga nga sente ziriwo for loaning ku 200 njakulira amazima ku $270 million sente ziriwo nga za kuwola bakazi ziriko $35 million ku $1 million 2.7 ezigendereddwa okuwa abakazi bebulule ze bagenda bawola ziriko actually ziri ku bano bangenda China sente ze bagenda bakolera okubabulula mu bwavu nga ziriko $35 million okuva ku 217 endala ziri endala zikola ki nga ziri mindset change mpuliriza wangi mindset change bakoze no I have a schedule wandi badde wangamba I have a schedule mukuwandika oluzungu lwa mindset change I have a schedule furuku ezisinga nga ziri mindset change ezisinga bategese competition ekigedde kyovola ba grow yesinga Charles nkujoyininze muwanga mubi no the second no singana wandika da project oluzungu katomanyi bino byenjogeza binwanyisa gendi era benagikwatako bwenti ninga nti naye kamwe mu conversation zino zempulidde lwaki temuyita ne World Bank newuliriza bino kubanga bebazi bawadde baddukira wa speaker oyita otya diplomats neka bali these diplomats here are conduit for cheating money
baleta sente zino ne bazisa bino nabo ne bazizaayo. You have to be very frank. Nabo ne bazizaayo utalo sirwangu. Kati grow project endala zonna Peter nja kuletera schedule how they distributed the 217 ezigenda ku mukazi wa bulijina ne batekawo competition nti omukazi awangudde egundi bwali wangula waliwo simanya biki ne bazigabanya mu bitongole bibiri no mpitirivu ne bazigabanya mu bitongole bibiri ezimu zasigala mu gender endala ne zitwalibwa mu katongole bakayita private sector foundation nanyiniko omumanyi yali journalist kati sente zitwalibwa mu butongole obwo mu private sector foundation nyangu nnyo okubeera diverted ku birala kwate zina na direct audit ku government kakati eyo ye grow project katugende ku kyala Peter oli kyayogerako sente za Uganda zebogerako mweze muyina Peter zino nti za financing loaning wetwogerera wano crisis esinga okubeera mu ggwanga lino ti sente zaffe zonna zetusolooza mu musolo zigenda kusasula mabanja nearly all the money you collect tezigenda neyeyoyo gyagambye zigenda mu kusasula maki mabanja kati nakiri kyoyogeddeko ekyokubeera kifo kye tuyita tax exemption annual omwaka guno bagenda ku exemptinga 2.7 trillion. Peter Kiruma company emu kanjogera erinnya ezimba bintu by'amagye bawa secretary for defense yenanyini company eyo yazze tukole tax waiver on VAT. Ani yazze bawe oba company ya bawe yazze mukachiko ka finance ngeyagala tukole tax waiver on VAT. Omanyi VAT nga company ya Dezimba negula ebintu nesigaza omusolo gwino kwa government ogutali oliga sasudde ngeyagala milioni rwenda ezisigaze eza VAT. Ezo sizizo was collecting as an agency or the ngasimba beranga akalango wano neyongerezaako VAT ngosasudde akalango bagamba obulango ba milioni 3 sebo VAT olina okusasula milioni meka milioni ya sente eyo Simba is a tax collector bagende yafunya akasajja ngalabo olwenda lungi kati Simba is a tax collector kakati oyo yazze VAT ku bantu oyo nagamba nti azze mumusonywe ze na collecting ze ku kibazo nani ezo kanzisigaze. It's that bad. Kakati zino zetulwaniriza wakati sente abantu zibagamba lelelelele tugenda kukola bino ezo zonna ku nguudo oli zayogeddeko. Emu ku biggest challenge tulina mu Uganda, we don't have a unit cost. Tetulina a standard unit cost. Twawa URA twawa UNRA sente omugenzi egende ekole eveyo ne standard unit cost eyenguudo nti wano mu Uganda on average ziba standard but establish a range nti bitman grade 1 grade 2 grade 3 omwanyi muwaga just a slight silly interjection ebyo byoyogedde ekinseseza Makerere University bwe yali ekayana ne government mutu wa sente ntono musasula wa professor sentence no kati mu bulalu oli nabaga nti mutu we unit cost yoku producing a graduate or arts or science STEMs science technology and mathematics or arts or wagundi mutu we tuulabe zemuyina ne zemutayina abayivu abatokoto oluzungu kyagana kati neyunula bwe kiba kyagirema it is a disease that ails all of us. Tuyina enguudo ziri built on the concept agamba design and build design and build zezili ezituuka obutereko bw'omukulu kati nze nalabye luno okuva wano okutuuka wano ndusobola nga tekuliko nga tekuli olaba n'azimba obuzigo asobola okumanya nti
buloka netaaga 5 ne wana amabaati wegati akantu kakumalako akazigo kanabi otera okuyita musozi egindi gwe babuuze unit cost y'okuproducinga surveyor eriki bino byegambye byabadde mu report gye nawandiise nene auditor gino yabiwandiika. How do you build or how do you borrow money? You have borrowed money on a design and build concept. Kitegeeza mutandika oluguudo ne muluteekako sente nga temumanyi lugenda kutwala mmeka, lugenda kulya mmeka, naye ate nga muzeeweze buki bweze. Teri wadde asimba kabuyonjo akola bw'atyo. Gavumenti yaffe ebikola ki? Ebikola ne bwoba ogenda kuzimba kabuyonjo tusobola gizimba bwotyo ne gavumenti yaffe ebikola ki? Ebikola. Kakati ono sente zakana eza agriculture agriculture value something ezali mu Bank of Uganda baziteka mu Bank of Uganda ziwolwa abantu kuakwaya machine value addition ne baziteka naye bali mu byabulimi nga bali mu byabulimi exclusively. Gendo basabe list emu kwazeola. I audit microfinance support center ndakuulirayo bato esinga okuba obunene nabasaba bampe list of creditors yabeewolayo mumpe ntegedde nti kuliko lw'omushana nebagantege kubanga nali ngenda okulaba nga microfinance eteekeddwa okuwoola omuntu mufuna mpola ewoola billioni 5 6 yes nebaga nti mundetere list kati yani gwe muwola mufuna mpola lindako tuddeyo microfinance yes eina kuwola mufuna mpola nagisanga on the face value eina okuwola anaawola mufuna mpola no microfinance eina sente za mirundi 3 ekigendererwa kuwola mufuna mpola yes but tewa directly mufuna mpola ewa eja kuwa abanaawa kati microfinance ina sente zibayite za grant nga bisanga lw'omukyana ali obubi nayenga sirumusha sigamba gwe ina sente za grant nga gwe kuwa grant genda gomanyi to Charles Kaloli Romushana twamusanze nga ino obwetaavu ku criteria yaffe ne tumweza grant nembasaba mu list be mwade grant ina sente zekola ki zegaba through SACCOs ono zabadde ayogera through SACCOs ngezi wa SACCO yaba Rwenshama abekatale ne bagaba kakati ne twasangayo nga waliyo Rwomushana abagenzeeyo ne ka company ke naye aba abembale bona basembeyo okufuna sigamba ko bayimbi njogera bali abalala kati nembagamba basembeyo okufuna bafunye za microfinance nembagamba nti mumpe list eyaba creditors bakibe muwadde before that nga tebanagireta they raided microfinance sijja kuba nyongera story ndala yongera ka yes but you see evidence the purpose of raiding by police is secure evidence. Secure evidence means to get evidence keep it bana files bayina okuzjayo ezo nga tetuzisanga kwanga amanya agaliko gali embarrassing gakibazo kanabi muwanga ero linangamba nti kulimu ero linangamba kulimu lya mchara ero linangamba oli musajja yogeri ero linangamba ya Haruna ero linangamba nti erimwe ya mchara oli musajja yogeri ero linangamba nti bobo yagala to bring down the political class here in totality instrumentalist njina bajin kweka bajin bayo no era ne bajikuletera bajin ndetera I have that file kakati tujja kufuna yajikuwa atomujja otomanyi nti waliwo na cameras bajin ndetera njina like this intact kati naye bagaba ogitunulako ngoli oyina amaziga agakuli okumpi ogweri n'okola ki n'okaaba government ina program gye bayita emyoga government ina program gye bayita emyoga you know when to do it
Government ina program gye bayita emyoga era naye eri partially wa Kasolo. Mbale manye emyoga kati bwe tuba tu implementinga PDM emyoga twasikamu. Emyoga yasigalawo. Emyoga weeri. Program ina gye bayita emyoga fund. Gendako olabe zakoze zitya. Rate of return eri ku 16%. Now, lwaki 16% ate abantu ba bulijjo bo bazza ne bana abeewola ennene bonaza nolwekyo omukulu oligo abo bwe wayogedde nabo abagamba access to micro to finance then nofuna ekizibu kya banks zino zoyina banks zoyina zafuna easy market etatawanya kati actually banks it is for them biggest client wabwe kuwola government government yesinga okuva emitala government interest rate eri 1.5% client wa government kati asinga okujeolako sente is government eri tugenda naye mu lunyiriri lwerumu gwe bwogenda okwewola ne government lwajja ate government asasula ate government azezaayo ziva ku kosode era emu kati ku crisis Bank of Uganda zeyina the biggest crisis ku Bank of Uganda nti government ya Uganda eyine ebbanja lyebanja Bank of Uganda lya trillion musanvu. Bank of Uganda yabanja government no government Bank of Uganda ebanja government ya Uganda trillion musanvu nakusasulira abakubanja gwe nogamba nti ojja kumpa kibayita reimbursable you reimburse ne ziremu okuddayo kati era bwetula ku budget framework paper oba budget osangako ka memo item debt payment to Bank of Uganda eya 1.5 trillion 2 trillion ezo kitegeeza Bank of Uganda kati yalemu ezo zona sente zagenda mu bank n'abamagoba kati na individual kibazo and I know Peter this has by Rich Tebandiao I know individual kibazo Amanda omugamba tula waka ngukwata milioni zo 5 ngogula treasury bill oba bond ngali amagoba buli mwezi ga milioni 5 kati ne group yazzeewo obizisanga ku gofu abakyala baabwe bakeza baana genda kola bye baagala oshitegedde omanyi timbamanyi kakati nga nabo batuddaawo kati that is capital locked up. Actually it's not capital locked up but so that is Uganda for you mu byenfuna simanyi obebi musajja kati oli musajja wo oli tamanyi gumu biri kyaliko tamanyi avuga ekirole be yewoze tamanyi taxi be yewoze tamanyi kaboda yakayanira enisete oli owawagu ampuliriza gasimba ganene bannamawulire nkomawo ne Haruna Kanabi Sembatia Chibuka Sweden webale tuwuliriza Sembatia Chibuka Sweden Chris webale tuwuliriza message yo tugifunye Haruna Kanabi ne Charles Romshana nkomawo namwe access to finance ne leakages kubanga bw'obona okuza economy without a doubt wayina okubaawo sente ezizaala sente mwanga agenza okumala okunnyonnyola nga actually waliwo ko sente ezandikoze naye bwe bazitwala ffe bamwogera luzungu ffe tuzikwatamu ga Simba ganene bannamawulire Radio Simba esemba y'omwaka guno nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi Kanabi access tuba tunateeka mu sente access or lack of funds ne waliwo ebimu byesikiriza ninga omululu nja kuddayo ku kiri ekyamuwanga kyoza nti omulonzi ayagala omulaba otya naye naawe kati mbadde nkusaba next time okyuseemu bw'oba otambula Northern Uganda wakomye mu Gulu town mpita manti kyembuuza minamu n'ekisenge n'onyumya n'abaabo bonywa nabo kyayi simanyi kyayi oba omunywa wamu akyoli ini oba onjagazaaki gwe kyoba omanya nti omwo ninamu n'ekisenge naye wandigenze n'ovaako mu Gulu city n'okwata mu Gulu district
njakuwa negombololo emu bagiyita paibona naye otuukangayo n'olaba bino byonyumya ebifaanana n'omulonzi wa Muwanga gw'abadde atunnyonnyola naye ekisooka nze ndowooza tuddeyo ku muntu waffe ono wa wansi afubye okulaba nti ye bino byonna mmwe bye mwogera ebyaggulo PDM n'ebirala nga bikola ki nga bijja omuntu ono afubye okweyiiya abeerewo naye nga program za gavumenti nazo gyeziri kirungi Muwanga akonye ku microfinance mugita microfinance support center nga omugaso gwayo mukulu kulaba ani alina kyakola ajje tumuwe ssente ez'omuwi w'omusolo tumusitula akole ki atambule. I have information nti New Vision we yali egenda okuba ripooti ey'abantu be baali ba auditings abaali balidde ssente waaliwo okulwanagana kunene nnyo n'amasimu okuyitingana nti eripooti tekola ki tefuluma kiki kye mutya okubeera nga ripooti ekola ki Muwanga kugambye nti naye yaba auditinga naye era naye ne bamubeera bubi kino tokikwatako kino tokikola ki so kiba kitegeeza mukulu kibazo nti waliwo ekittavu abantu baffe gye bandibadde basobola okuba nga bayambibwa naye ab'omululu ate nga tebaagala kumanyika ekintu bakivumbagira n'omuntu ali epayibona n'oyo gwe wasanzeeyo n'abeera nga access ya ssente ezo tazikola ki tazirina nti okumanya abafuuse grid ennyo ye Muwanga wagaye nti n'akuŋŋaanyiza ezitali zize olwenda naye ziri ezize amazo zirya naye ne zinaatandisa okufuna akasajja agani naye luno olwenda lwonna lwaki sikala maaso nzijeewo abano mbagambe ezo muzikole ki muzinstaase mbadde nsoma wano private sector foundation gye mwogerako yemu ndowooza ku conduit za ssente za gavumenti bakozesa oluzungu lulungi nnyo mbu simanyi to catalyze n'ekigambo conduit okitegedde bulungi anti oyisa conduit oli ey'amasannyalaze togimanyi naye bw'ogenda okutunuulira baani abo abayambiddwa okubanga wandibaddewo ne trickle down nti Muwanga bwe tuba tumusitudde nga mugagga w'e Butambala twandigenza okulanga Muwanga yali akozesa abantu 3 ayongeddeko kati alina abantu 15 bwakula ne yeeyongera n'aweza abantu 40 awo abantu bonna obo baleeta mu gyoyita ki mane economy kubanga baba bafuna omusaala ate nga balina ne we bakola ekyo weekiri mukulu kibazo nze sikirabawo kiki kye tufunye waliwo abantu abamu nga balina ssente gye bazijja Mungu yamanyi nga ye ataddewo kampuni awola aba boda egula $5,000,000 ogenda okumaliriza ogisasula ng'omusajja asasula $8,000,000 oba 9 ate kati bafunye n'ekizibu ekirala ebeesigazaayo $5,000 n'asimba alaba omupiira agenda okufuluma nga takyagirabako ezo sitore waziwulidde eriko insurance n'agenda eri nannyini gwe yabalaga nti bannange ntunuuliraako ku kamera n'aga nti abwe tutunula eyaffe tegenda mayiro 5 eno erabika yafulumye abamu ne babeefuulira ne babaga nti olimba kirabika gwe wabbye epiki sente zaffe tuzikola ki tuzaagala basajja batu abalala bagenza okumala ozimalayo ng'ate epiki esensebuse ate nga yeetaaga okuddamu ogikola ki okugikozesa buto avugako wano nawali neefa tugende ku covid mukulu kibazo nze kyenga nti guno mululu si kubulwawo ssente bano bamuwanga bano ate by then oba yali ku kakiiko ka budget dayoko osome ripooti yammwe gye mwakola essente ezaafuluma n'ezaatuweebwa ziyambe abantu n'amakampuni agamu agaali gakola ki galemadde olwa covid zaalagawa mukulu kibazo nga tonnaba kutuuka kuuli akugamba mbu ab'ebweru ne bali smart kubanga nabo banoonya magoba era bwe banaasanga wali ekituli omusuubuzi yenna ekyo kyakola naye gwe gavumenti alina obuvunaanyizibwa kwona omuntu waffe omukozi otya
Essente bwe zagenda okujja nina lisiti eri Butambala wane wagundi ono Muwanga. Nze nali simanyi nti balinayo na association z'ebyennyanja. Ewammwe wali ennyanja? Naye nga waliyo simanyi fishing association nga mu record byennyanja babiri mami mbw abavubi bali Butambala nga ziraga microfinance bebe sendinga sente nti Butambala MP bakuwerezaako ka message nansanga bamperiza Butambala Journalist Association awe mbadde ndaga ngefunye obukadde ameka asa 2 aga ate nga afunayo 2 ngefunye aga ana nembuuza association y'abannamawulire abali e Butambala baliriddawa nagenda okuzuula abamawulire b'e Butambala nze naawe kati ebyo byonna weebiri Butambala sibo ayina abavubi naye mu Butambala simanyi nnyanja awo weeri oba muyina bidiba oba kiki batunzi b'ebyennyanja bano baali boogera ku bavubi waliwo enjawulo y'atunda ebyennyanja n'omuvubi nga babawadde ssente sako zigenda okuzibalabalanga buli omu yalya miliyoni 3 oli mu biliyoni nga mmeka nazo zigenze wansi awo ezo ssente bw'onoonya impact eyali e Butambala eri luddawa naye nga zo zaakoze eki zaatuuka waliyo eyo bansomera mu rekodi za gundi omwo nga ndaba Kotido Journalist Association ng'oyogeddeko nga naye naliko Kotido nembeerayoko okumala akaseera abamawulire baamera ddi okutuuka bafunemu neki na association ng'e Masaka waliyo association z'abannamawulire ezifunye ssente nga ziwera endowooza nga 5 oba 6 naye nga ziri mu byalo gundi Journalist Association ngati naye Masaka mmanyiyo ekibiina kimu ekigatta bannamawulire kati ezo zonna ssente mukulu kibazo zikola ki weeziri ekisinga okukwasa ennaku mukulu kibazo be bantu ate okumala okwefa abiinako omusajja n'asevinga akantu ke naaga akanteekewo obuyumba bwange ntandika okuyiiya abaana bange basome URA eryoka ejja n'amateeka according to the law baba lyako meka mukulu kibazo yogera URA kuki kurenti kurenti 14% bajja bamumenya yani bagani oyo ino muwa nze siri mu kibazo landlord n'otamanya nze siri mu client ogwe iye ya waguluko oba toliyo nze siriyo bobero ino muzigo gumu ate bafaayo oba gumu oba ebiri lazima ojja gikola ki ojja zisasula nova kweyo kanso nayo nekulumba mbwe ino kutwalira ebisasiro simanyi na biki nayo nekulyako percentage oba eri mmeka abali mu district nabo ne bakola ki kati oba oli awo ennaku zino twafunye mbwe abayoola ebisasiro oyo naye oba oli awo ng'ali ku kyalo akwata n'abantu nti wetoyina wennankani tukutwala fine bweti kati omuntu n'asigala kino ekirina omuweebwa awagirwe tekituuse kyayiyiza ate nakyo bakitunuulidde nakyo bakikola ki bakyagala kati koko kogasse administrative gundi zammwe ezo ze mulina bakansala nabo balowooza nti bwe wafuuka kansala abantu balina okukulabirira yesebo kanso bwetuula era tulina okubeera ne gundi tufunayo nankani entalo tonnabaziraba mu districts nga nnyingi era balwanagana ne bakkaawo oluusi wesanga sipiika yeegasse ne bagamba nti bano aba administration batumye ssente ezo ze baagala okufuna kati eyo burden yonna neekomawo kuki ku muntu wa bulijjo so mukulu kibazo ekisooka nze ndowooza nti access ku finances si kuga nti teriiwo ezo entono ezisobola okubeezaawo omuntu wa bulijjo weeziri naye abamu abazitwala nze ate ekisinga okunnuma nti tebasobola kuinvestinga mu bintu ebiyingizaamu ono omunaku naye atandika okukola ki naye ate bamulyako buli ne bannamawulire Kaloli kati ono n'amafuta gabuze nagenda mu maaso nina full tank 2 kati
naye nga waziguze oba bazikuwadde mu economics wali kyabayita transfer earnings they are earnings they are earnings mwanga azikola eri na transferring mwanga obulinga emanyi kyenyanja okukijjako amakoola bwe gaba gakaze osobola kukiyiwako amazzi ebigirijimba anti osobola kukiyiwako nga gakaze so muwanga olina okumuyira kitipa kyona ekyamazzi kumujjako amaka kakati mukulu Museveni yabadde ekigezi naye waliwo ekitundu kyenamulabye ku handles ezo nga ayogera n'abeewaffe Kanunga I think because eventually yababuuziza naye wano bayitawo ki n'omukagashi in other words enyonyi yalandinze mu Uganda mu kifo principal kyabadde tamanyi but anyway yayogedde nabo kati ngabaganze sina sente za kubawa naye mbawa amagezi muve mu bwavu. Those are his words. And bwe yamaze ng'agenda abantu ne bamusaba bati in chorus ekibagira twekishaha kiri kisakyo tukuberamu akapiira ak'ebigereka ya kafe nga tetwambadde ngato tetwambadde eki kyebabadde bamusaba awo enyonyi bwe yagudde tukolera ekisaha kyaffe simanya bagenda kukikolako ki no already ki bino ebisaala by'essomero nga bwe biri tekisobola kuimprovinga beyond that kati ogenda kukikolako ki but bo kyabadde batunuulira gyabagiremu bo balimu tuyinjayinja oba ki really so in other words ne bwatuula ne population eyo n'agisaba n'agigamba mumbuulire kye mwandyagadde nze mbakolere it has no idea kyobola abanoonya abalonda akalulu ewaffe because ewaffe yewakola political class abantu sibe bakubuulira gojja n'obabuulira wano manyi mwetaaga kino kati olw'okuba nti abantu abalimba nnyo bebasooka okukuwa list tumanye ayagala kutugamba tetuyina ssomero tetuyina kino tumanye ayagala kutugamba kati bonna bulijjo batulimba kati tuwa omwenge so now ye yawonye tebamusabye mwenge so oyina population nga nnene eri bwetyo gye nalabye Kanungu gye bamuteerawo emwanirize omanyi mbadde nseka wano Kanabya abadde agamba kyeyunese ennyonjo sebakugaye ne Nabilatuuko Karamoja yaliyo Fishermen Association Journalists Association so kati obe Nabilatuuko baali bavuba ki waliyo emigga ensonzi so oba obuyamba anti weebo so population eyo gye yasinkanye gyagamba nti ebeere mu money economy is not a consuming economy, is not a consuming population. Nga tonaba kulowooza ku finance n'ebirala wanda badde olowooza population eno tugikola tutya a market population, a consuming population. Kyenagamba luli nengamba economics bano mukulu Sikere bakandwanaho sali musale rufu gye bagoberera is incorrect. Ya supply determines demand is incorrect tesobola kutujjayo. So eyokubiri nti the economy ate ekola eri consuming ate ekola is an informal economy. It's not a formal. Yeno muwanga jayogeddeko abewola gumu. No, those are yes, kati jitwali romo. It's not registered. Kagamba policies za government sirava bobango ina intervention zengeri joyingira wate no jiyamba. Chovola ba enan state actor oyo ya yingirawo. Ne muwanga na ina yingirawo. Actually even muwanga is worse. Okuba wa million 5 because he should go to solve that problem. But Olokubanti, we are in a crisis. Olokubanti, we are in a crisis. Chovola akola intervention. But nange kati mujira mukwata yo kamba weyo kagurant kemba waddeyo. It's like fire brigade. Now, walumanga chayogeddeko echa that upper class yabba.
yafuna access because n'okubba oyagala n'okubba n'obula access but eri one yafuna access ate nesobola okubba but gyosinkanya mu golf course is better because yobwe yabye yaguzeemu treasury bills. In other words yakozeewo fixed deposit accounts. Question eri nti bw'ozeewolayo ozikozesa ki? You when you borrow it the state bwezeewola sente ezo zizikozesa ki? Mu interventions eziriwo kati wenjagala onzikirize and I address you. But the second issue that abali mu golf course tebasobola kukola business bagitya bagenze mu fixed deposit accounts. Why? Because of risk. Okutya risk. That the risks in fixed deposit accounts are minimal. It is worse mu economy wano wabwero and risk wary ate and about the business because we under the insurance companies. So how is your insurance industry area? How is it developed? Is it well regulated? Now let me go to idea ya Mkulu Museveni then ngende on macroeconomics generally. Ya leta idea nkwadde reference I think was quoted by UBC. And I think UBC is quotable. Agamba Ruwero Kawumu parish in households omutwalo 12. Nanga bwe munamu emyaka emirala 10. Haleluya. Ebisanja 2. Bwe munaamwongerayo emirala emyaka 10. Kawumu wano kulwema tu gakaka. Bwe munaamwongerayo emyaka emirala 10 ng'ogase kwetaano eno. Kawumu. Uganda. He's not the president of Kawumu. Uganda bwe naamwongerayo another 10 years ng'ozigase kweno etaano eriwo. Ku myaka 15 ajja kuba awezeza 1.5 billion for that parish. Ejja kuba mobilizing under PDM ndoza family wajerabye bano bakomyawo yateekayo zijja kuba ziri 1.5 actually 1.6 1 billion and 600 million. Yeah, 1.6 billion shillings. But for how many households? For households omutwalo gumu mu 12. So mu myaka 15 households omutwalo 12, yes. So mbazeemu buli mwaka ajja kuba akoze 3.8 million shillings. Each household ejja kuba efuna 3.8 million shillings available per year. Bokwata, you want the mathematics? Bokwata 1.5 billion. Nozigabira 1,200 households. Each household will have access to 3.8 million shillings. Available to the household eya eno ye target ye jayagala afune in 15 years. Omugalide Northern bypass, omugalide Entebbe express, omugulide Kyopendala, and all those investments chana abakoze mu economics ze obwasali musala n'avagulu n'agenda wawalala na camping yo. The outcome bigenze bulungi, all factors constant. Each household will have somewhere to go and borrow 3.8 million shillings in in the next 15 years. What? No, Gumubiri. You see, no, Gumubiri is ofuna. Me, I'm talking about where you are going to borrow from. Capacity which is available per what we call like per capita, per household. Ejja kuba ina somewhere in a bank where so kwewola not beyond millions at mwitwalo china. Yeah, but not now. Kino kyaluubirirwa okutuukako mu myaka 15. Egene mu maaso. Naye omanyi ekigendererwa kye kya
1 acre 4 acre no. hold kukola billion shillings omuntu gwowa investment ya 1 million nakola billion abacheta I'm showing you hope. He's giving you hope. Mwanga abadde ina information jakuwa kakati Charles, you are assuming the rate of return annually on PDM nti exceeding 10%. No, eyo bina bibalo byakola nti ono guwadde million mu mwaka zaayo osobola okufuna ekitave ekyo mumuluka because buli gwowadde PDM amanyi kasiimo bonanza the return is zero. Ati nze nkugambye all other factors constant. All other factors na byonna bigenze bulungi constant. Ye vision ye Chiroto che. Why don't you look at the limitation of the hope of the dream that Uganda jalaba in the next 10 years from now aja kubasobola kuwa household ya chibazo access to finance, because the question is access to finance. Access to finance of up to 3.8 million. You get what I mean? That the production capacity jatunulira mu vision per household under this model is 3.8 million shillings. Ngamuwanga kati bwabali ewe obe butambala. Mu myaka 10 ngasobola kwewola abantu abawadde access to finance. Yes, alimentanga wuzi oyina wojja million 3.8 eya omudaala omwaka yes kati mu myaka 10 maaso mu myaka 10 maaso si not now emyaka 10 ngo tumugaseko neno gyaliddeko kwe tunamwongerayo era ne mwana gandi lahaira so mugende munyirire mulonde in omwaka gujja na I'm not talking about kana kalula kajakata kali na kali you get it? Okay, muletewo obusobozi. Yes. Obwokufuna access, yes, of access to finance of 3.8 million shillings. So byetwogerako kati tuli mu kusaaga. You are in a ditch. You are in a grave. Because byonanga tukoze bulungi. If everything goes very well, that is our maximum. That's the vision. That is the vision bearer. Steady progress. You get security ngeri gulu everything. So that's where you are. Kakati nengamba, okay, if you are there, then why don't you think like Museveni? Miaka 10 eyo mumaso, why then don't we think like Museveni, the original? Because the original agamba use clenched fist, double fist to hit an enemy. To kubono nono kwata bizoro mundu gumu okubomu then yokokobechi why don't you make an arrangement zona obali zikola ozijeyo to the center you go and raid all those parishes. When you do that you will get 158 trillion. In other words, ekizibu kyetuyina is our capacity to save. Singa ngamba nti tujira tuterekayo sente zino under this model and there is a security arrangement kulaba nti zifa. After 20 years from now, 15 years from 10 years from now, then we take back this money to zijeyo tuzize ku center 158 billion boyisamu by the number of parishes, because the number of parishes is 10,000 595 times 3.8 yes times yeah 1.5 billion 1.5 billion so our funa 158 trillion. So if you have 158 trillion as finance available in the economy, you get what I mean? At a macro level, nti
because under the go forward model twali tuyina model but we are looking at a parish at a sub county level ne bogamba nti zile nsimbi zibeera at a district level nayo obeereko ne project nga project eyo is a prime project esobola okusitula to spa growth. That would make sense. Now the larger issue one where kibazo you and Nabo where you go terribly wrong is closer into the problem in any society is access to finance. Problem in any society is access to the idea plus knowledge. Ngama nagamba bombente. Now if you give me an exotic cow simarako, actually let me use the other example, a pig. Simanyi dagala lyayo, I don't know, I really don't know. Enkoko nze kati zine zenzungu ndya buli. I tried on rabbits and so you need knowledge. Kati obote kyasoko kutuyambako yawa population knowledge and it became easier okuleta kanabi tufuluma. Obude bwedeyo. I didn't follow me. I think we can have. No nyamuwangu no gwema nenga eringa tuwesubi nti mubere bagumwa we muri until emyaka 15 mujja kufuna 4 million shillings mulyoke mudozo okufuna ki we will get 4 million shillings mbadde mutunulira wano ngandaba wala wanga ali bandoza bwe anengo jeke Charles ono ina chatagamba omanyize bano with the figures the best performing fund about the UWEP women in the Yabachala about the singer to perform it was performing return okuza okomyao the best performing of all government programs azidi wansi about the UWEP yali performing at 16%. The best performing bo government jebenyomiririza ababadde basinga okutwala sente za government ne bazikomyawo babadde performing at 16%. Kati gwe Charles byogerako yeah I'm even looking at 100%. You get 4 million and bro, the best performing